Tuli wano olwaleero ku Bulange nga tuzze ku nsonga y'oggula emijoozi olw'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka. Nze Nampima Sofia. Mugambe Juliet. Akungu Jeni, muzzukulu wa Kijje Bubiro. Kolanga ssenga w'abaana mu kika ky'Empeewo. Kubiriza abaana bonna gye bali. Mwewala okukkiriza obulabolabo abasajja bwe babawa ne babasiiga obulwadde. Agda eddoboozi ly'eggomba. Agda Live tweyama buli wiiki okutuusaako amawulire agaffe embuga. Ne wiiki eno nga tusinziira ku mbuga enkulu mu Bulange e Mengo tukutuusako puroguramu yaffe eyagaffe embuga. Olwaleero ndi ne muganda wange Emadi ate era nga bulijjo Philip Kazibwe Ssejjombe Kabejja tubeera naye okutuusako puroguramu ye eyagaffa embuga. Okusookera ddala njagala okubaanirizaako nembeebaza emirimu gye mukola. Bannaffe okuva mu magombolola gonna agakola essaza lyaffe ery'eggomba njagala okubeebaza kubanga omuganda agamba nti awagwa enkuba wagwana sooli. Kyemmanyi kati twatandise dda okufuba okulaba nti tusiga kubanga tulina okutandika okungula nga akaseera katuuse. N'olwekyo mbeebaza nnyo abasimba emmwanyi, abasimba kasooli, abasimba ebijanjaalo, buli omu ekiseera ky'enkuba kiba kyakudde eno n'eri kulaba nti tweteekateeka. N'olwekyo nnyongera obbakubiriza okuva wano ku Agda Live bannange tweweeyo nnyo ku nsonga z'okulima kubanga ne Katikkiro atugamba nti enkumbi eno ku bbega tugamba Ssaabasajja Kabaka awangaale naye nga n'enkumbi ogitadde ku bbega. N'olwekyo twagala nnyo okubeebaza mmwe mwenna okuva Empenja, Kabulasoke, Maddu, mwenna abeenyigidde mu mulanga gwa Kamalabyonna wa Buganda. Tubeebaza mu ngeri y'enjawulo. Munzikirize nga tutandika puroguramu era nate ntumireko nga njagala okutumirako omukulu Benon. Omukulu Benon nkutumidde nnyo Kali Amaggwa, Jotega Amaggwa, Kayongo Ivan nkutumidde nnyo, omwami Wamala Moses, njagala okutumira Tina okuva Dubai, ate era nyongere n'okutumirako ku mwannyinaze Rose Minani. Mwenna mbasaamu ekitiibwa mwebale kubanga mugoberera bye tukola wano ku Agda era tugende mu maaso tuwagire omukutu gwaffe okulaba nga tugutuusa ku wa gye tulina okugutuusa. Kakati nno olwaleero tugenda tutandikira ku nsonga eno gy'emijoozi egy'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka birthday run ey'omulundi gwe-12. Wiiki ewedde bwe twali ffenna twayogera ku nsonga eno ne tugamba nti nga ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwa Kafumulampawu tugenda kuba ffenna tudduka era nga emisinde gino gigenda kusimbulibwa wali waggulu mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka era nga Ssaabasajja Kabaka yennyini mwene yagenda okusimbula emijoozi gino. Abatera okujja wano oluguudo luno olwa Royal Mile olutujja wano ku Bulange kututwala wali ku lubiri lutera okuba nga lwonna lujjudde red. N'olwekyo n'olwaleero njagala tukakase ensi nti ate Buganda ndalamu ku luno ffenna nga tuweddeyo mu bungi olunaku z'omwezi 6 keetonye kagwake tuddukanye emisinde gino mbagambye emirundi 12 gyonna mbadde njetabamu. Tuddukanye emisinde gino oluusi enkuba n'etonnya naye ffe eyo si nsonga kubanga ogwo mukisa ate era tukimanyi Ssaabasajja Kabaka waabeera era enkuba etera okutonnya so oba enkuba etonnye nga leero n'eggulo bwe yatonye si nsonga naye ffenna tugenda kujja mu bungi twenyigire mu nsonga eno eya emisinde gya Ssaabasajja Kabaka. Akakiti kano koolaba kabaamu omujoozi, kabeeramu akasawo ne kabeeramu ate era n'eccupa boto jojo okunywesa amazzi ku lunaku olwo n'ennaku endala zonna so n'ogiwa omwana n'agitwala ku ssomero. N'olwekyo njagala okubakubiriza nti bw'oba tonnafuna mujoozi gwo emijoozi gino gye giri ku mbuga z'amasaza ekanoni ne ku magombolola gende wa mumyuka kuwa omujoozi abali okumpi n'ekanoni ku mbuga mugende mufune emijoozi gino tusobole okwenyigira mu nsonga eno ey'okudduka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka. Omulamwa gw'omulundi guno guli nti abaami ffe enkizo mu kulwanyisa obulwadde buno abaami ffe tugamba ku bakyala. N'olwekyo abaami tukikwatako okwetikka eddimu lino okulaba nti obulwadde bwa mukenenya bukendeera mu ggwanga. Kakati ngenda kwogera eri abaami mwe Stone Katwere, njogera eri abaami mwe Bakisaakye Robert, njogera eri abaami Saalongo Mugabi, mwenna abaami abali bwe tuli nabo ku mikutu gyaffe tubakubiriza nti twenyigire mu nteekateeka eno okulaba nti abaami ffe basaale
mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Abasajja bwe tunaavaayo ne tukulembera, kubanga ne mu bitabo eby'eddiini biraga nti abaami ffe tukulembera mu nsonga zonna Katonda ffe be yatondanga omutwe. N'olwekyo Ssaabasajja Kabaka mu kulabikirwa kwagamba nti ffe mu vision yagamba nti abaami bwe banaakulemberera eddimu lino ery'okulwanyisa mukenenya, omwaka gwa 2030 gunaatuukira obulwadde bwa mukenenya tujja kuba tufuma bufume. N'olwekyo ensonga eyo njagala giwunzika nga mbagamba nti nno abaami tukulembere mu nsonga zino, naye n'abakyala ffenna tujje twegattire wamu tudduke emisinde gya Ssaabasajja Kabaka. Emisinde tezigenda kubeera wano mu Lubiri wokka, naye ne ku mbuga z'amasaza ne ku mbuga z'amagombolola ne mu towns ez'enjawulo yonna eyo gye muwangaalira kasita ojja n'ofuna omujoozi gwo, ate n'emijoozi eyo gye giri. Fuba okulaba nti bannange twenyigira mu misinde gino egy'omulundi guno. So ekyo nkimalirizaawo nga mbagamba nti ekikulu nga 6 omwezi ogwakafumulampa gwe mwezi ogwokuna ffenna mu Lubiri lwa Baffe Mmengo mu kudduka emisinde egya Kabaka birthday run. Kakati Minisita wamyuka Katikkiro owokubiri mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa wiiki eno yayanjula entegeka nnamutaayiika egenda okugobererwa mu kujaguza amazaalibwa ga baffe. Era n'atugamba nti ekitikkiro oba entikkiro y'omukolo egenda kubeera mu Rubaga ku Kereziya enkulu, ku Cathedral Rubaga we wagenda okubeera emikolo emikulu egy'amazaalibwa ag'omulundi guno. Akati nga bw'omanyi nti Cathedral oba Kereziya enkulu ey'Erubaga si kisaawe nga Namboole. Si kisaawe nga Namboole nti buli omu waanagira ajja kutuula, naye ndowooza bw'oba wakubeera ku mukolo ogwo kikkakatako okubanga weeteeseteese nga bukyali oleme kusubwa omukolo guno ogw'ebyafaayo nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ajaguza emyaka egiwerera ddala 7 egy'obuto. N'olwekyo ekitikkiro ky'emikolo era Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa yatugambye nti Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala yagenda okuba omutambizi omukulu w'ekitambiro kya Misa. Obuganda bwonna bugenda kukulumuka buggweyo bukuŋŋaanire Rubaga ku Kereziya enkulu eyo okulaba nga amazaalibwa ga baffe ag'omulundi oguno gaba gakuzibwa. Teweerabira nti emirundi mingi amazaalibwa gakuliddwa mu bitundu eby'enjawulo. Waliwo Kabaka bwe yasiima n'akuliza amazaalibwa g'Egombe, sirwerabira olwo n'ajaganya n'abaana ab'Egombe, ate abadde mu bifo eby'enjawulo oluusi n'abeera mu Lubiri, oluusi n'agenda mu bifo eby'enjawulo, naye ku luno asazeewo era asiimye amazaalibwa ago ag'omulundi guno gabeere nga gajagulizibwa ku mbuga enkulu wali ku Kereziya enkulu wali Rubaga. N'olwekyo ennaku z'omwezi zijja kuba 13 lwelwo olunaku Ssaabasajja Kabaka lwe yazaalibwa, wali 13 gw'omwezi gwa kuna. N'olwekyo olwo lwennyini lwe tujja okuba nga twolekera Ekereziya Rubaga okujaguza amazaalibwa ge ag'omulundi. Tokisubwa ekyo beera nga okitadde ku kalenda yo gambe nti nga 13 omwezi ogwokuna tugenda kubeera wali mu Lubiri lwa Baffe. Manya wali simanyi lwaki Olubiri lujja nnyo gye ndi, naye tugenda kubeera wali eri ku Kereziya enkulu okulaba nga tujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo. Ekintu ekirala wiiki eno ekibadde mu mawulire y'ensonga eya maapu. Ensonga ya maapu ekutte wansi ne waggulu. Bangi bagyogeddeko, bangi boogedde bino ne bino, naye twagala okwebaza Katonda kubanga ku lunaku olwa Mande bayita olunaku olwa Kazooba mu Luganda, Oweekitiibwa Israel Kazibwe nga ye mwogezi owa Bwakabaka buno, ye minisita w'amawulire era avunaanyizibwa kukunga, yasobola okufulumya ekiwandiiko ekikulu oba yaweereza obubaka n'asoma ekiwandiiko ekikulu okuva mu Bwakabaka bwa Buganda, kuba abantu bangi emitima gyali gibeewanise nga bagamba Buganda teri ku maapu, Buganda egenda kuba etya, ffe tulazeewa bannange. Ate era ensonga eyo yayongezeddwa okukkaatirizibwa
Katikkiro wa Buganda wano wennyini mu bimuli bya Bulange aba House of Prayer Ministries nga bakulembeddwa Omusumba Rosias Bujingo bazze wano okuleeta okukiika embuga n'okugula emijoozi. Ssaabasajja Kabaka n'ayongera okukkaatiriza ensonga eyo n'agamba nti tosobola kujja Buganda ku maapu ya Uganda. N'agamba abo bonna ababyogera bali mu byabwe bali mu byappa. N'olwekyo bagamba ate akiika embuga amanya ensonga. Ssaabasajja Katikkiro wa Buganda bw'amala n'ayisaawo ensonga ng'eyo n'amala okugyogerako. Kakati gwaliyo tekikwetagisa ate kweraliikirira kutya kugamba nti ate tuwedde era bannange tugenda kukola tutya. Njagala okubagumya nti abo era nabadde ku luleereetu lwange olunaku lwabadde lwaggulo n'empuliriza nga minisitule y'ebyobulamu eyisizza ekiragiro n'egamba tetuddamu okulaba yenna afulumya maapu ezo zetubadde tulaba. N'olwekyo twagala okwebaza buli ayimusizza eddoboozi lye ku nsonga eno, ate era awo mu ngeri emu oba endala ensonga ezo zibaddemu obutawuliziganya bulungi. Omanyi Omuganda agamba nti ebibuuka bikubagana empawa, ebibuuka bitalaganye bikubagana empawa. Waliwo abantu abadde baseesaamu mu nsonga zino oba oli awo olw'ensonga zaabwe ez'enjawulo. Naye njagala okubategeeza nti ensonga eno Omuganda yenna gy'oli teweeraliikirira. Buganda lwazi, teri agenda kusindikiriza Buganda kugijja mu kifo kyayo. Uganda eno okubeerawo olwaleero Buganda kyova olaba n'erinnya lya Uganda lyali Buganda ng'ejjiddwako B yokka. N'olwekyo erinnya lino lifuuka Uganda. N'olwekyo abo bonna abagezaako okukola ekyo bagezaako kubakeŋŋentereza mitima kutya na kweraliikirira okulaba nti enteekateeka za Ssaabasajja tezigenda mu maaso nga bwe ziteekeddwa. Njagala obeere mukalabakalaba ng'obwana bw'omusota olowooze lwaki ensonga eno ejja kati. Ensonga ejja kati nga waliwo ensonga enkulu etambula. Era kyobulaba abantu bano babyongeramu amaanyi okulaba nga waliwo okusika omugwa n'obutakwatagana wakati w'Obwakabaka ate era ne gavumenti eya wakati. N'olwekyo twagala okubategeeza nti ensonga yene ya maapu emitima gitubeere wamu nga bagamba ng'asula wansi tosobola kugwa, nti ensonga eno egenda kukolwako. Ensonga eno eya maapu yakolwako era tewaliiwo nkaayana ku nsonga eyo. Katikkiro yamaze okutubuulira ekisembayo, n'olwekyo tetufuna kutya. Njagala kubagumya kimu nti ensonga eya Buganda okubeera ku maapu ya Buganda kweri nnyo ku maapu ya Uganda era teri agenda gijjako era tetufuna kutiisibwa kwonna ku nsonga eyo eri abo abenoonyeza ebyabwe. Ensonga eya maapu ebadde nnyo mu mawulire wiiki eno, abantu babadde babyogerako ebintu bingi, wabaddewo okutiisibwa kungi, wabaddewo okweraliikirira kungi, naye twafunye ekitugumya nga tumaze okuwulira ku ddoboozi lya Katikkiro nga litukakasa nti wiiki eno ensonga eyo terina kutweraliikiriza wamu na kututiisa kubanga Buganda weeri ejja kubeerawo era eribeerawo n'emirembe gyonna eginaaba giddirira. Mu ngeri ey'enjawulo era okuva ek'embuga wiiki eno twagala okubategeeza nti abaami ab'amagombolola babaddeko mu musomo wali ku kizimbe ekya Muganzirwazza nga bongera okwogiwazibwa ku ngeri gye basobola okukolamu emirimu gyabwe. Twalabyeko Oweekitiibwa Kawuki nga ayogerako eri amawulire ng'ategeeza nti ensonga eno ejja kubeerangawo ebiseera byonna abaami b'amagombolola okwetooloola Obwakabaka okubanga basobola okubanga basomesebwa nga bongerezebwako okubanga bayogiwazibwa ku mirimu gino gye bateekeddwa okukola eyo gye bali. Kati nga ffe ab'eggomba Mumyuka Mpenja Ssaabaddu bonna gye bali eyo ffe bekikwata kitukakatako era kitukwatako nnyo okulaba nti abantu bano batuweereza mu ngeri emu oba endala. Obwakabaka abaami bano bwabawa pikipiki kwe batambulira okufa okulaba nti batutuukako eyo yonna gye tuli. N'olwekyo twagala twongere okwekwata abaami abo ab'amagombolola bwe baba nga olina omukolo bayite obeerewo musobole okutegekera awamu ensonga zino. Totegeka mukolo gwo nga gwa nnono gwa kwanjula gwaki ate omwami w'eggombolola omumyuka ate n'omuleka emabega. Abaami bano tubakozese, balina bingi basobola okutuyambako mu bitundu byaffe gye tuva okulaba ng'ensonga zino zongera okweyongerayo n'okutambula obulungi. Twalabyeko wiiki ewedde era ng'akabondo k'ababaka bava mu Buganda
aba Buganda Parliamentary Caucus nga nabo batuddeko awamu kyatuzizaamu nnyo amaanyi twagala nnyo okulaba nga ababaka baffe abatukiikirira bayimuka bavaayo okulaba nga bayimusa ensonga z'abantu ababa basindika mu Bwakabaka mu Parliament ya Uganda. Katikkiro atugamba lunye nti tulina omugabo munene nnyo mu Uganda eno. Tetulina kudda bbali tugambe nti ffe ebya Buganda tetubiriimu, manye ebya Uganda tetubiriimu. Omugabo gaffe mu Uganda eno munene nnyo era tulina okugukayanira n'okugujjayo. N'olwekyo ababaka abo eddoboozi lyaffe eri mu Parliament eyawamu. N'olwekyo twangala okwongera okukubira omulanga ababaka baffe bongere okulemera ku nsonga ze baba bayimusizza nga bakulemberwa omukulu Muwanga Kivumbi Honorable omubaka owessaza eri Butambala alikiikirira mu Parliament y'eggwanga. Twagala okwongera okukubiriza ababaka bonna nti baleme kwekweka ku nsonga, baveeyo ku nsonga ez'essimba naddala eziruma abantu mu mbeera eno. Kyengenda okusembyayo katono ngenda kuddako emabega eri mbajjukize nti ku mulundi guno okumanya nga Ssaabasajja Kabaka afuba nnyo okulaba ng'embeera z'abantu ziyimuka. Omulundi guno Ssaabasajja agenda kugaba tractor eri abaami ab'amasaza ab'enjawulo. Tractor zigenda kujja ku masaza gaffe eyo gye tuva ffe ab'Egomba tukimanye nti tractor ewa Kitunzi egenda kutuuka. Tractor egenda kutuuka ewa Kitunzi kitegeeza nti obulimi bugenda kweyongera. Enkola eno ey'okulima mukono njagala okubategeeza nti yaliwo emyaka giri mu mirembe egy'edda egy'abachwezi. Tetusobola okubanga omulembe guno gwe tulimu ogwa 2025 era okulima kukyali kwaki kwa mukono. Emaka era akwata akakumbike ayolekere ennimiro nedda. Sobola Ssaabasajja Kabaka ye nga maaso moogi akiraba nti tulina okubanga tuseeseetuka okuva ku nkola eyo tugende ku kulimisa ebyuma. Twasomesanga abaana ne tubasomesa Canadian Prairies, ne tubasomesa ensi ezaakulaakulana edda olwaleero nga tubalaga nti bano bakulaakulanye because bakozesa mechanization, bakozesa byuma, balina ebisimba, balina ebikoola, balina ebikungula. Omusumba Kayanja Mukama amwenye omukisa omwami oyo yagenda n'atwala okulima Ekkalamojja, naye atulaze nti ne mu Uganda tusobola okukozesa ebyuma bino. Olaba nga bakozesa zi combined harvesters. N'olwekyo Ssaabasajja Kabaka yenga maaso moogi yakiraba nti bwe tunaaba tulina okutambula ye atuwa kabonero. Kati Ssaabasajja bw'asindika tractor ku ssaza aba amaze okutulaga nti bannaye wano we tuba tutambulira. Kaakati nammwe musobola okwekolamu omulimu, oba muyina sako yammwe, oba muyina mwe mutereka ssente. Edda twasondanga niigina za kugula bikopo n'amasowaani, naye kati abantu baterekera ddala ssente ne baweza obukadde bwa ssente. Bwe mba mukuŋŋaanyiza obukadde bwa ssente obuwerera ddala, lwaki temugamba mbu ssente ze tukuŋŋaanyizaawo katugulemu tractor? Bwe tunaagipangisanga munnaffe ng'atuwayo ssente za maintenance, bwe tunaawanga munnaffe bw'anaakungulanga ng'atuwako percentage bweti. Kale ebyo kati Ssaabasajja ye nga bw'ali maaso moogi ekyamaze okiggulawo, ekyamaze okutulaga nti ekyo kye tulina okukola era ekyo kye tulina okutambulizaako obulimi. Tulina okutambuza obulimi nga tuva ku nkola eri ey'okulimisa mukono ate tweyongereyo ku nkola ey'okukozesa ebyuma. N'olwekyo twesunze nnyo ngaffe ab'Egomba ayi Ssaabasajja Kabaka okubanga ku ssaza Ekanoni tugenda kuba tufuna tractor enetuyambako mu bulimi. Ab'Empenja awo ndowooza mukulu wa Malaawo twetegeke okubanga tractor eno bajja tubuuliza omuzungu kyayita modus operandi oba engeri gye tunaaba tugikozesaamu tugifuna tutya naffe ne tufuna omukisa okubanga tugaziya obulimi mu kitundu kyaffe eky'Egomba ate ne Buganda yonna okutwaliza awamu. Ekiseera kye tulimu kya byabufuzi. Ababaka abeegwanyiza ebifo bangi batutuukayo ekikeeyo gye tuli nga basaba baweebwe ebifo bino nti balina kye bagenda okuweereza. Be mbadde njogerako nabo nga mbagamba nti tuwa omukisa buli muntu ajja atubuulire ayimiriddewa. Tetubaako gwe tugaana kwogera. Buli omu ajje ayogere biki byasuubira okukola, biruwa byanaakola, biruwa byataakole, biruwa byanaasobola. Kati ffe tunaamala okuwuliriza ekyo, ffe tujja okukola okusalawo okusembayo, ku ki oba ku ani gwe tunaawa obukulembeze.
nsaba nti bw'oba ogaba akaluluko lowooza nnyo ku bulamu bwo obwaleero ate n'obwenkya ate era ffe nga abava eno mu Bwakabaka era ffe abalina omwoyo gw'Obwakabaka ku mitima gyaffe oguli gwe bagamba ogutafa tusaba nti omuntu ajja gy'oli mumubuuze nnyo wayimiridde ku nsonga za Buganda essemasonga 5 tezitandise leero omuntu nga zze okubasaba obulimu waliyo nze bendaba eyo bw'amanya nti kiseera kya kalulu nga yeesiba olubugo ng'akuba ekiki nga yeekubisa ekifaananyi nga yeesibye lubugo ajja kukakase nga bw'akola ki nga bw'ayagala nnyo oli ne bw'aneesiba embugo 6 n'azeesumikira nga asumika kye tusinga okwagala era kye tusaba nti omuntu oyo ayimiriddewa ku nsonga ssemasonga 5 ez'Obwakabaka bwa Buganda. Singa tugoberera nnyo enkola eyo kijja tuyamba nnyo okulaba nti tuteeka abantu mu bukulembeze abatagenda tudyekadyeka wabula abagenda okugattako n'okwongerako ku ddimu lyo lye tulina era lye tuliko okulaba nga Obwakabaka bwa Buganda tuba tubuzza ku ntikko. Nga bulijjo akadde ke katusalako naye nga tuba na bingi eby'obbagamba naye nga bwe twateesa era ne tukkiriziganya nammwe nti buli wiiki tujja kuba nga tubatuusako amawulire agafudde embuga. Leero nga bwe nabagambye nga tutandika nti leero tusinzidde ddala ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo okubatuusaako amawulire gano. Njagala okwebaza ennyo nnyini ddala Mayor Tubi Emadi abaddewo nnyo okulaba nga ekifaananyi kino tukifuna ate era ne Philip Kazibwe Sejjombwe naye abeerayo nnyo okulaba nga agattagatta ekifaananyi kino okusobola okutuukako ku ssimu yo ku TV yo ku laptop yo wonna wooli. Njagala okubeebaza kubanga musigadde mugoberera Agda Live mutwegaseeko mukoze ebintu bingi twagala okusaba bw'oba olina byagala okulanga jangu ku Agda Live kuba essimu z'olaba eziyita wansi awo olina mukolo olina kyoteeseteese olina documentary gyoyagala okukwata olina biki byeyagala okukola njagala kukusaba nti bw'onoolanga ne Agda Live ojja kulaba nga bizinesi yo tesigadde weeri. Olaba nti ne kampuni ezaakulaakulana MTN olowooza gwogisinga abantu Airtel olowooza gwogisinga abantu abagigoberera ba customers Coca-Cola kampuni ya nsi yonna KFC egyolaba kampuni ya nsi yonna naye era zisigala ziranga tezirekera okugamba abantu nti tukola kino. Nolwekyo bw'oba olina kyokola oba olina ssomero olina kirabo kya mmere olina by'otunda bireete ku Agda Live abantu babimanye bw'otyo ojja kusobola okubanga otambuza omulamwa guno bulungi ogw'okulaba nti Obwakabaka bwa Buganda budda ku ntikko. Njagala obbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga bulijjo tetuvaawo nga tetufunye katalekeka. Kano ke katalekeka ak'olwaleero. Amawulire aga Daily Monitor olunaku lw'eggulo galwaninze story nga ya mwana muwala ow'emyaka 15 mu bitundu by'Embaale yafiiridde mu loogi. Ng'abazadde ekintu ekyo kyatukubye nnyo enkyukwe. Waliwo ku NTV akalango ndowooza akagoberera Zunguru kagenda ne kagamba kitukubye wununu. Wununu simanyi kyekitegeeza mu Busoga naye kyemmanyi mu Buganda wano nti kitukubye enkyukwe. Omwana ow'emyaka 15 yatuusa atya okugenda mu loogi atuuke n'okuba nti oyo yamututteyo ate yamaze yamaliriza nga amumizizza omuka omusu. Bazadde bannange twongere nnyo okwogera n'abaana baffe bano naddala abaana ab'obuwala bwe batuuka emyaka gino baba n'okusoomoozebwa kungi oluusi tetufuna budde bwabwe kubabuulirirako. Abamu tulowooza nti bajja kumanya ensi eno gye tulaba edda twagendanga mu bassenga baffe ne batusomesa bakkojja ne batusomesa nga bye batusomesa bye tuba tumanyi naye abaana bano abaana baffe ab'omulembe guno ebibasomesa bingi amasimu gabasomesa TV zibasomesa ate zo tezaawula myaka ki na myaka ki. N'olwekyo abazadde tuleme kutwala na kuleka buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tubuulirira abaana baffe. Bwe tunaabuulirira abaana baffe tugenda kufuna okuwonyezebwa eri ebintu nga bino kuba twalowoozezzaako obulumi omuzadde oyo bw'ayitamu okuwulira nti omwana wo gw'osuubira nti ali ku ssomero wuuno bamusanze afiiridde mu loogi. Kakati ekyo kiddayo eri bazadde. Omwana tetujja mmunenyanga oyo kuba mwana muto naye abazadde ffe be kikakatako okulaba nga abaana baffe tubakulizaamu ensa
omwana nga n'ekifo kiwulirako akitya okugendayo. N'olwekyo sinza kunenya muzadde, manya mwana oyo omwoyo gwe Mukama aguwummuza ekisa, naye n'oyo omusajja eyamututteyo naye ate n'amala n'amuttirayo, naye Mukama yamanyi engeri gy'anaamusasulamu. Naye ate abazadde tusembereyo nga tugamba nti tufube nnyo okulaba nga abaana baffe tubasembeza. Abaana twogere nabo. Kyemmanyi abazadde tugezaako. Tetusobola kugamba nti tukikola. Naye twongere mu maaso. Abaana bano tubabuulire ennaku ebiseera ebyo emabega waalingawo enkola mu masomero nga bagiyita twogereka nti straight talk. Simanyi gye yalaga. Naye yalingayo abaana tubabuulire. President ow'eggwanga lino ayina kye yaleetawo enkola ze bayita PSA messages ze tutimba ku ssomero ne tugamba avoid bad touch, say no to sex, kino tokikkiriza, toyimirira mu koona nzikivu. Ebyo byonna tugezaako bigamba naye na bino byonna bijja kgenda bulungi nga eddoboozi lya taata n'erya maama nalo lyegasse ku mwana ono okusobola okulaba nga tumugjamu ekyomugaso. Teri kiruma nga muzadde kutunula mu ntaana ya mwana we okulaba nti omwana gw'obadde ogezaako okufuula omuntu ow'enjawulo ate afa mu bintu bwebiti ebyekisaazisaazi. N'olwekyo kye tusaba tulwane nnyo okulaba nti abazadde tukuuma abaana baffe, abaana tubabuulirira. Waliyo be twabadde nabo nga bagamba ani avunenyezebwa. Ekyo tusobola okuleka nga tukyopeninze eyo gye muli, osobola okuyisawo ebirowoozo byo, osobola okuwandiika ekyokuddamu kyo wansi awo n'owa okuwabula ku nsonga eyo. Esobolera ddala okikola ekyo kubanga bw'olaba vidiyo eno wabeerayo awo wansi w'osobola okuwa komenti yo, wandiika ogambe nti naye nze mbadde ndowooza abazadde bwe tukola bwe tuti. Bwe ndowooza abaana nabo, n'abaana nabo si bangu. Ndowooza n'abasajja nabo baddeko omwana w'emyaka 15 lwaki omusitula n'omutwala ate n'otokomwaka ate n'omaliriza ng'omusse. Tulaba nga ate oba okitutte wala future ye yonna yonna, future abazadde gye badde baginamu oba ogisse. Olwekyo nga bulijjo nva waggulu nga ŋŋamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.